Olukiiko lugweredde mu masasi era omuvuka omu bamutidde wano. I don't know. Maybe I don't know. I can't tell why they chose to attack a very peaceful rally. You can see we are not even in the trading center. We are outside the trading center. We had our entertainment. We had a good campaign, a good rally, and they just shot at us. Just within open fire without any warning, without any hesitation, and they were commanded by Lieutenant Ziwa. Lieutenant Ziwa is the one who came commanding that contingent that attacked us with an aim of killing, but when they saw somebody else had died, they pulled back. Kitalo nyecho mwana omuto yafudde ne mwami Ssekikubo weddeko. Mwami Ssekikubo watakinze laali ya General Asande n'okuba abawagizi be omuvubuka omwali Lusera agenda kufa. Abala ne mbatematema. Ssekikubo leka kwetwalanga Katonda. Bwatandise okuteeka abantu abateega buli ayambadde t-shirt ya Lwasande amagye ne gajja googere nammwe. Ssekikubo n'oleeta bakifeesi bwalese olandi kukuba amagye. Abasajja batunga basoose kujja tebalina ne rescue. Nimukola bimukola. Kati omwana omuto yeeyiye omusaayi. Wano wataakinga SFC Masoga president. Kati otandise okufuna lesson. Ssekikubo toli Katonda. Nze nakugamba wenkusanga nja kukuba ebikonda ate ngenda kukuba. Abantu bade bakuzanyisa buzanyisa. Kati okuba otya amagye otuuka kukuba amagye amayinja. Ofiiridde muno okufa kw'omuntu. Olimba noza kunia. Ne kakate kiri mu kunyumira. Chozeni Beki, dictator Amiri, wagwan. Ubiba wamwe kubiranze bunyumide. Kansembera ote mga muno nina matama manene. Manyizo wensembera we bati. Mulowooza ndi nti. Just face ye around just. Era newe kumba ko bye bimu. Kakati.
Dictator Amiri ne Chosen Becky heiza muvayo ne mwogera oba ekyenyimba mukite buli omu yayagala ebibye nga tateekamu buyimba n'olwo naye akite kubanga laka obuyimba bunyumidde wabula obuyimba bulwale bunyumidde samaya nafuna simaya bikikono mbagaliza kweyagala mukwano tujja kutomera Dictator Amiri wonotambulya mukuba wakati tujja kuyira omukwano anti bulira tewensekerera bannange bannange kambe wano erindya y'emmere ono omuyimbi wa ggwanga gandi support Dictator Amiri support Chosen Becky they have children. Eno video yo Junior Mirundi Blandi mulekwa abana nvuma mu nvume naye wamanze njagala nkubulira amazima mulemenga kubeera n'abantu nga befulati babagala nga tebagamba amazima Junior ndoza katakaliro okawulira ekintu kyotasobola kukola tokikakka muntu gotalina akoluganda nga naye akola business ye akikole Junior mwemwe ebintu ebitasoboka kubanga mu nsi muno buli muntu yajja bwo munegozi alibwa naye ne bwe mba balongo buli muntu ayina ekyasobola okukola nekyatasobola kukola lwaki nkugamba ebigambo bino Junior weeks eziwedde obadde oli ku munno ng'omugamba mukwano gwo naye wankwe yaleetera abantu okujja okuvuma ku channel yaleeta Sempa naleeta Shalom ne bakuvuma gwe ne weerabira nti nawe wali ogenzeeko ku channel z'abantu ng'ovuma abantu n'ogendako ne ku channel ya Simon ow'emulamuzi eyimagala tawamulangako muntu naye Simon atasobola kukomako kyekimu era kyatuuka kwani kyatuuka ku Kasuku nga tasobola kukoma ku Sempa ate ku Sempa nno yagezaako nze interview nagiraba tosobola kukoma ku muntu ayagala okwogera ebigambo bye kati nawe akaliro wakawulidde nti kisobola okutuukako anti wakola YouTube channel kati nawe ojja kukiraba ekibadde kituuka ku banno omanyi oluusi tuwola ebintu nga twagala competition ene tutamanya nti naffe tujja kutomera kati mukwano wakoze interview n'oleeta Nambala n'oleeta ne full figure kwe yabataata ayagala yabadde yatandise okuyisaamu Sendi eggaali era yagimuyisizaamu amulangira obumpi amulangira simanyi biki n'ennamutebi naye Junior mu bintu byonna tubikole tubireke bwe mwagenda mu meeting ya family yo bye wakolayo byonna oyo omwana ndoza n'ekimu kuyamulemesa omulimu kutoka talk show yali nsonga yo gye ya raising nga avuma basenga abo ne batabuka ne Sendi boyinza kuba mumanyi mwerabira naye okyakijjukira naye kati gwe bwe yabadde atandise okubayisaamu eggaali wakozeewo ki tewakutte kazindaalo kono otandika okuseka nga weekwata ku mutwe kyekimu ekyatuuka ku Kasuku ne Simon kati njagala nkubuulire gwe wafuuse wankwe naawe wafuuse wankwe wawalese abantu abavuma abantu nga tebalina kye babakoze oyo omwana namutebi tavumangako full figure Sendi ayina engeri gyawa opinion ze tavuma muntu kati awe nkugambira nti mwe mwajjawo obuyinza obubagamba nti mu Uganda mwe mulina obuyinza obuvuma obuwa opinion ku bantu obwogera ku bantu obukyokoza abantu ne mutayogerwako kyenkugambye kyotasobola kukola tokikaka muntu kukikola owulira ffenna tuli mu nsi kusurvivinga kola ebibyo bakole ebyabwe ng'olaba n'essawa yakaka tokyali kuba Kasuku naye baakuvaako dda bali ku byabwe era babayisizaamu egaala awo ng'otunudde bwoti gwe wakozeewo ki nga tewamusitopinzi era singa teyabadde Nambala kustopinga full figure namugamba kontenti ow'okuvuma tumuganye wabadde ogenda mumukola otya nze ebyo bye byange naye weŋŋambira Kasuku kati ali mu kunaaba mu ngalo ali kunywa bbereyaze